mu kunoonya ssente ezigaziya emirimu tetutunuulira ssente zokka. Ebbanja lirina ebiba bisatu. Tuyina ebiba, ekiba ekisooka kyeky'abantu abakuwa ebintu by'otunda bw'otabeera manufacturer. Ekiba ekyokubiri be bantu b'otunda nabo ebintu. Nti Idrisa alina kamera, Cavuton Music alina kamera, n'omuntu omulala alina kamera. Tuli abantu bameka? Basatu. Kati ekika ekyokusatu kyekyaba bakasitoma abo. Asoose be bantu abakuwa by'otunda betuyita ba suppliers. Ekiba ekyokubiri yo colleagues bokola nabo ekintu kyekimu. Ekiba ekyokusatu be bantu abakugulako. Naye obadde okimanyi nti abo abantu basatu enkwata yaabwe editamininga sente meka z'osobola okufuna nga teziriko musingo. Omuntu afuna supply ya milioni ebi n'atunda nazaayo sente ez'abasajja bamusupplyinze. Bino mbiraba nnyo mu cement, mbiraba nnyo ne mu hardware products. Mukyala Nanfuka bamuwa ebintu wano ku Nanfuka hardware wano mujja giraba nga mugenda bamuwa ebintu cement n'amusasula after 2 weeks. Then mu kifo ky'ogenda yeewola ebbanja eddene mu banka eririko ebitundu 25 ku buli 100 akozesezza ebbanja naye nga ebbanja lyakutteko serious sente wabula it is a loan of a supply. Evudde ku trust ye. Kyali agenda okuwa semita Nanfuka ajja kumpa. Webale nnyo. Kati ne Nanfuka okufuna eryo ebbanja teyeekweka government, teyeekweka authorities, teyeekweka URSB. Kubanga omuntu asobola okwekweka ebyo ebisatu nawe supplier asobola okwekweka. Ababisatu bali atabeekwese tajja kwekwekako era abeera asobola okubeera trusted. Ekiba ekyokubiri kyekiba eky'abacolleagues b'okola nabo. Nti Idris bw'anaaba kamera yeemu efunye ebizibu ng'alina kujja kukwata Chris Lule. Kimwanguyira ogamba Cavuton leero toyinaayo shooting. Mpa kamera yo ngende enkole. N'amuwa kamera n'amugamba nedda bw'okomawo ogenda giwa omwana. Idris najja n'akwata kamera. Mu kifo kya Idris okudduka yeewole sente agule kamera. Abapangise. Aleverage relationship ye enkolagana si mukwano. Ne Cavuton ne bamuwa kamera n'akola omulimu gwe nagukola ki? Negugenda. Ekiba ekisemba ye client waffe oba gwe tuyita customer. Customer ye muntu gw'osobola okugamba nti ndi mu kufuna ebintu ennamanve aba plywood bali mu kumpa. Wabadde onsabye order kozi ya mmeka tyanabadde order mbadde sigenda teeka mbadde ngenda teeka mu wiki ey'okubiri ngaga kakati engeri oli mu kuteekamuko after 2 weeks mbadde nsaba ompe ssente ezo njira nfuna ebintu bino ojja kujja kuduuka obisange. Nawe tiwali buzibu zo sente kanzikuweereze. Kakati ono gwe bagambye nti abo oweza milioni 4 nga tukuwa supply ya myezi 2. Olaba bwakozesa sente za client n'afuna ebintu bino najja n'aleeta mu store. Olaba bwo cultivate nze enkolaganayo n'abantu bano abasatu customer ba colleagues bokola omulimu gwe gumu nabo. Era nze mulimu omuntu gwe mmanyi wansawo downtown nga bw'omusaba engatto nga ebaddeko ku stock because abantu tebakimanyi nti stock ali online nsobola omuteekako nga simulina. Teekako engatto bw'ogiraba nga mmanyi nti eri wa Tom nga nzirukawo ng'agimpa nga ngipakinga ku ssente za client kwampadde kwenkwata ne musasula. Kati embaata kabuzi kyekola okimanyi bwegende wa Tom nejjayo engatto n'egitunda ate sente tezijjaayo. Tom tasasula Tom ng'agira kanjira nzizannyisa zozannyisa zizo tezizimbye trust. Nabagamba abantu bange bano nti buli anoonya essente ez'okwongera mu mirimu ekizibu si ssente ekizibu yeggwe. Bw'oba oyagala okwewola bw'oti bw'ozimba wangambye oyagala luli abadde emitwalo emeka 8 ngenda kuwa amagezi essente ezo osobola zifuna otya. Kati bw'oba oyagala kwewola 8 ozagala mu bbanga ki? Kuba tekisoboka kuba katikati. Bw'ongamba nti katikati kozesa ezizo. Wasobola kuba bazagala mu nnaku 2. Example ya nnaku 2. Nedda okumpi nnyo. Bw'oba oyagala emitwalo 8 nga togirina mu wiiki. Bw'ozagala mu wiiki. Giwe ennaku 3. Okitegedde? Bw'oba oyagala emitwalo 8 nga togirina giwe ennaku 3. Kati nkuyigirize bwe beewola 8. Kati jangu ewange ngambe Chris njagala kumpola emitwalo. Okimanye ekiruubirirwa kyo kya mitwalo meka? 8. Gamba Chris njagala kumpola emitwalo 10.
njikuwa oluvannyuma lw'ennaku mmeka 2 bwe nzikuwa leero enkyanzirize 10 gyange nenteeramu 2 oba 3 ngambe Chris mani akasente wakampadde okimanyi nti nagenze wano nenkola ebintu byatambudde wayite ennaku ezi nziriro ngambe Chris 15 egyo bw'oba okyagirina waliwo wano era akantu keekamu sooka ompe 15 egyo mu nnaku 3 ngenda kubanziza the following day nziriza sente zange wayite ennaku endala 5 ddamu egyo ngambe Chris njagala ya 3 nga kuwe ganzirize mbudde woogansubiriza nkukakasa tewagenda yita mwezi ng'ekinana sikikuwadde because omaze okuzimba obwesige track record omaze okugiteekawo eraga nti oyina oli musajja mwesimbu kakati bw'oba onoonya kinana nga tonnafuna akikuwola emikwano gino gyonna bulijjo gy'obadde ozimba abadde gasiya temulimu ayi tobadde toyinaamu mpeke gy'ozimbye lwa nsonga ekinana kitute ekiseera okufuna ondaba so era nga abantu abajja gyendi nga yeetaaga ssente Chris nyinawo ko obwetaavu bwa miliyoni 2 bwe mala okutunula mu mpapula n'ebitabo nendaba nga ddala kituufu ozeetaaga tutandika ne tunoonya we ziva kuba ssente zino zonna tetuzijja mu kifo kimu omuntu finance no wano wabeesingira okubeera very interesting mu finance tuyinayo engeri ziri ezi zino ziri nnyo mu nsi z'abazungu ne mu nsi ezikuze ne nawa ne Uganda tuzireeta era nawa ne Uganda waliwo okondowooza ebintu byali bibiri waliwo seere ya happeninga gye wategeerako eya Twitter okimanyi nti omusajja oyo sente zonna ze yakozesa okugula ekintu ekyo ennamba esinga obunene tezaali zize yagenda agatta mu finance tulina ebintu bibiri ekimu bakiyita leveraged buyouts ekyokubiri bakiyita management buyouts mu leveraged LBOs lwakuba kigambo kiri kyalu finance owulira gunene nekankafunze batte bw'oba oyine bw'oba kangereze ku date production erina kamera 4 naye date production omuguza ze n'abaganze sirina sente naye mbaagala bagula ne webuuza tulina sente atuyagala tugula ogenda tuguzisaki tigenda kozesa kamera zammwe ngende nzeewolereko bampe sente mbasasule nze nsigaze ebbanja okategedde ngenda bagula naye njala tukwata kamera zammwe nzitwale njagala bagula nti atwagala miliyoni 4 ntagala nze yena amali nakwata kamera zammwe motoka nzisingeyo bampe ebina ebyo mbibawe nze nsigaze ebbanja nze nsigale nga nsasula biri mpola mpola Twitter bwe batyo bwe bagigula era tukiyita LBO leveraged buyout bwati omusajja bwe yagigula yamala obbawa price nti ebiliyoni ziri ana munya naga nesiina cash nagenda mu banka naga Twitter yino eyina abagoberezi babano ebizimbe byayo bibino mbyagalamu ebiliyoni ago muzimpe ne bamuga ati tulina obuzibu bireete nakwata ebintu nabibawa nakwata ebiliyoni zaabwe anamunya naziwa abatwita nabaga bayi nasigaza ne banjali eyo gye Twitter leveraged buyout kakati kiri kyembalega nti omuntu bw'aba yeetaaga ssente ebiseera ebisinga si ssente zokka z'aba ayagala abamu n'ebiki n'ebirala kati mu finance bw'ogamba omuntu nti neetaaga emiliyoni 4 nyongere mu mirimu gy'enkola bwe tuba tutunuulira obwetaavu bwo tetutunuulira ssente zokka tusobola okusooka netutuula tugamba management yeetaaga okukyusa nga tetunnaba kwewola ssente kubanga bwe weewola oluvutavu olwo ne tuteeka mu business manager asobola okulukozesa obubi management bweba tekyuse ontegedde bulungi nnyo so abantu baffe omwaka guno 2024 ebintu bino bitubadde tuwogeddeko besides okubeereko obulesaawo nga babirowoozaako bulowooza batandika bijja mu nkola tuzimbe enkolagana omukwano tugira tuguleka anoonye ssente sooka ozifune olyoka ogenda oziyigge enkuŋŋaana ze tubadde tukola eza famire tutandika okukola enkuŋŋaana zino naye nga zizimba ebintu ebiri ku mulamwa gw'okulaba nti gukulaakulanya famire ate guzimba n'abantu abalala okusobola okulaba nga tubeera mu bulamu obulungi.